Okusinziira kwa lipoota y'ekitongole kya NEMA wano mu ggwanga ey'omwaka 2021 ne 2022 yalaga nti omuze gw'okusaanyaawo ebibira mu ggwanga n'okwesenza mu ntobazi gweyongera buli lukya nga buli mwaka oguyitawo yiika emitwalo 5 zisaanyizibwawo. It cleans our water entering the farm. Ebibira bisaanyizibwawo abantu ab'enjawulo abagala okufuna amanda, enku, okulima, okuzimba n'ebintu ebirala. Nti kati ekyo kiba kiraga nti buli kumanya n'okutegeera ensonga zino ebbiri kukendeera mu bantu obuzibu babutweyongera, twongera kuzimba mu ntobazi, tukolera mu ntobazi, kuba entobazi ezo ze zikenenula amazzi ge tukozesa. Wano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wayagalira ekitongole kya NEMA ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi kitandike mu bwangu okusendawo amayumba n'ennimiro ezinaasangibwa mu ntobazi. Those who have encroached on wetlands in other areas must leave unconditionally because they went there knowing it was a mistake. The ones of Busoga, Bukede and Kiyezi were misled by the governments of that time, such as Kibimba rice scheme. That's why we shall assist them to get out. But the other ones, in the other areas, they must go unconditionally. President Museveni yasinzira mu kwogerako eri eggwanga ku Sunday ewedde n'alaga akabaate eggwanga lyekoolekedde singa ensonga eno tekolebwako. Here they are responsible for 3 things: for air, water and food. Meaning, in other words, for survival. In other areas we are talking of gaga, wealth and so, but here it is survival. Wabula ono yalagira amakolero amanene obutakwatibwako kubanga kyandiviirako gavumenti okufiirwa ensimbi okuliyirira bannannyinigo wabula kino abakugu bagamba nti kyakuleetawo obuzibu. All these encroaching on the wetlands in the manner mentioned above vacate those sites as laid out above. The rivers like Ruizi, Mpanga, Mayanja, eryakatandikawo kiki liyinza okulwawo ng'eyalikoze yakola mpola okutuusa lwalimalayo development ye. Wayinza okubaawo lyakajja naye ng'akolesa speed sente bweziri ayanguyizza. Kati awo okwawulamu awo we wayinza okuba obuzibu. N'ebirala ebintu by'obuwangwa forest abantu balinamu kuzimba mu factories oba ebintu ebirala. Ebyobuwangwa byaffe bye bitubiisawo bye bulamu bwaffe byemmere yaffe bye gyetussa, so si byakwonoona byakukuumirwa. Kiberege Francis omunoonyereza ku butonde bw'ensi agambye nti abantu bangi mu kiseera kino tebakyamanyi na mugaso gwa kukuuma butonde bwansi n'obuzibu obuyinza okukivaamu. Abamanyi nti nno waliyo kye bayita enkyukakyuka mu butonde bw'ensi, kankiyite climate change, baagwa ebitundu okuva ku bitundu 7.8 ku buli 100 mu mwaka gwa 2007 ne tugwira ddala ku bitundu 5.6 ku buli 100. Bitundu nga 2 ku buli 100, meaning buli muntu omu ku bantu 5 osanga omuntu omu yeerabira. Bannayuganda abagamba nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde obutonde bw'ensi kikosezza obulamu bwabwe obwa bulijjo. Nabo ne bakendeera ne bagwa okuva ku bitundu 9.3 ku buli 100 ku bipimo bino ebibiri nga balegaye nga bafeebye okubimanya n'okubyefumiitirizaako nga kukendedde. Kiba kitegeeza omuntu agamba nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde tekosezza bulamu bwange atandika okulaba enkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga resource nti agifunamu. Ate ye Aaron Kiza agamba nga President kyayagala bw'aba ayagala kituukirizibwe alina okuva mu kwogera adde mu bikolwa. Omukono omunene wano abatandika kuzimba omulimu abatandise Mandela Millers wali Busega bayiwamu ettaka abantu ng'abo Yoweri Museveni yande batutenga kikulu kubanga abantu banene ate naye munene. Twagala tulabe ani asinga obunene Museveni oba n'abazimbi mu ntobazi. Bano bagamba nti embeera Uganda gyekuttemu ensonga y'obutonde bw'ensi. Uganda yakufuuka eddungu era y'ensonga lwaki enkuba tekyatonyanga bwe yali. Sobola kutonya wano Makerere wokka. Nga bw'etonya Makerere omanya empigi etuuse, emikono gyeri, ejjinja etuuse, Masaka etuuse. Naye olwaleero enkuba etonnya Makerere n'ove Makerere n'ogenda ewandegeya okutuuka ekamwokya nga tewali nkuba nga nfuufu.
tetubikuumye tetubirabiride bulungi neggwanga yeffe lyonna liyinza okusaanyirwawo kubanga weather ejja kubanga ali unbearable ate fe abateera okufuna refugees abadduka ewaabwe nga tebalina kyakulya nga mukyana. Aaron Kiza agamba nti ensonga y'obutonde bw'ensi yandibadde ekwatibwako amawanga gonna ku lukalu lwa Africa. Ffenna kituyamba okufuna akabeera mu buli sub-county mu buli gombolola kubanga buli omu yeetaaga ebirungi ebiva mu butonde. So ffenna tugoberere era si Kabaka yekka ne Pope naye yakyogeddeko ebintu eby'obutonde ebintu eby'entobazi ebyebibira. So nti kale enkyukakyuka zino twetaaga kuddayo okukulemberwa abatukulembera weebali ebitongole bya gavumenti weebiri si NEMA yokka. NEMA tesobola kukola yokka naye tulina okuba nti NEMA ekola erina emitendera mu ekolera okuva gyeri paka kwawaka ewaka mu nnyumba yaffe nti NEMA esobola okukwatagana n'abantu ku kyalo. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.